Kale nze Sonko Muhammad abatulaba muri mutya ndi wano mfunye omugenyo w'enjawulo z'okutukyalirako pozi bangambye erinnya lyo gwa yogera nnyo Harriet nateddala Nasimbwa Harriet abeera Buloba ku Mityana Road kumpi ne poliisi awo ngambye ejjo twali tuyisaamu akasimu gye nkolera mu Jolo Property Consultants mukama wange yaŋŋambye leeta ensi y'abampi embuuzeeko baleete tulyeko ffenna ekyemisana kyenaabansobodde n'akibanyigayo nganze omuntu ka transport baddeeka nga tulaba ki ekiddako tuyinza kubayiyiza ki ensi y'abampi tuyinza kubawa ttaka ne balikulaakulanya balina bizinesi basobola okwetandikirawo abasike ku mukono mukama waffe wa Jolo Property Consultants so mukyala Harriet ono naye ne tumuyisaamu akasimu mbadde nga simulaba naye abadde nga alaba ensi y'abampi nga ncontactinga era naye mumpi nga ye mumulaba lwakuba nti mukyala Harriet agenza okuntuukako nga ate ye kiki kiri somehow different ate ebyaddala nga Harriet ono aliko obulemu omukono ndooza mugulaba omukono gwe bakuzaala oli bwoti wajja omuliro ng'oli bebe atambula ku muggo amagulu nga bw'omulaba mukyala Harriet ono ate ngambye alina abaana babiri abeera nabo abeera wa maama we mukyala Harriet alina abaana atazuula mu bazadde be ate gye tugenda mu Jolo tugenda kulambula nnyo tugenda kusenda ettaka tugenda kudda eno tudde eri kati nga ndaba nga ayinza obutamalako na sitogo gye tugendamu olunaku olwaleero naye mukyala Harriet ono yatulaba nga tukola ebitabo ayagala tumuyambeko saidi y'ebitabo ayige abeere skilled abeeko kye yeetandikirawo alabirira abaana be batata b'abaana tata omwana ali omu bali babiri banja buli mwana ne taata we naye like bakuzaala oli bwoti era nabo bakuzaalamu oli bwoti nkusuubiza muku wano ngenda kufuna obudde nzije Buloba tukulambuleko nja kujja n'ensi y'abampi tukole story yo bulunyo tuteeka ku YouTube abantu bafune ekyokuyiga n'oba bakono bugenda tukawa mukama wange mwami Jolo Property Consultants manager wange Chaga benkola nabo ba Apple ba Banks ba Selini n'abalala bonna era bajja laba embozio bajja kujagala so nkusuubiza ngenda kujja nkulambule mukwano tugenda kuskiringa tukuwe engeri bayigamu okola ebitabo singa emikono gina bagisoba kagino ku biru yaffe batadde mwadde 10 kati naye wojja otandikira ofune sente z'amatiriyo okole otambuze obulamu mukwano kale tukwagala nnyo tofayo togwamu suubi togwamu maanyi mukyalo ono mwagadde nnyo nakubye kusimya egyo ne simufuna naddamu nanzirira ekiro nga buziba ne mugamba keera ku makya wallahi ku makya akedde wano nakola kinajja ne sitoka yetugenda mwezi obutamalaako nnyo nayo ngenda mufunirayo ka transport nzaddeyo ne ngenda kujja nze nkulambule ne information eno wa mukama wange mwami Jolo egenda kutuuka sa abantu baffe mutuwagire nnyo tutunde ettaka Jolo Property Consultants mutuwagira nze ne ntunda bosi wange asanyuka nampayo akasente nange ne nnyambako ku baganda bange abafaanaganako nga mukyala Harriet ate n'abalala gye bali bangi kale nze Sonko Muhammad bambi nkusuubiza togwamu mangi tugenda kujja wallahi nze agenda kukyokujja ebyo kale mukwana